waliwo baddiikuula babeera okwo ne bakanula amaaso ne beerega ebica ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga. Mundaba nnyina kyembadde nze mundaba mutyawa. Towabudde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka. Temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Bw'oba oyagala omuntu asiba lo abamu bw'oba onoonya yasiba lo noonya wa mutima. Twali tuli eyo mu Nalubaale ennyanja n'etabuka. Be nali nabo ne batekema naye mbaga nze ndi wa mutima mukkakkane. Ennyanja Nalubaale mumanyi obunene bwayo, era bw'oba oyagala ogitegeera ogenda ku lyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lw'otegeera amaanyi ga Katonda. Naye kale wesitiira nnyanja ate mulodokayinkuwe. Waliwo enjawulo wakati w'okugejja amatama n'okulwala amatama. Omuntu yenna osobola okuzuukuka ku makya ogenda okwetunuulira mu ndabirwamu ng'olaba amatama gazimbulukuse ne weewaana bwogezze. Omala gakwatako bw'oti ogenda okuwulira nga gakuluma w'ozukukira obwongo nti nedda gino si mirembe wabula kirwadde. Amatama tegagezze bugezzi gokka nti oba emirembe gimpitiriddeko gimmazeeko emirembe, naye ate amatama gagezze kirwadde kya mambulugga. So nno munnange njagala okukutegeezaako nti endabikayo si yeetera okuditamininga ky'owulira munda. Oluusi abantu bagejja ebirwadde, oluusi abantu bagejja amanakunaku, oluusi abantu bagejja ebizibu. Senga twali tupimira ku sayizi ya muntu okumanya atalina bizibu, senga Kawooya Abdul Samad ono eyakafe yali omufukuzi w'ekibuto eyayanirizanga abakungu ku kisaawe Entebbe ne mu State House, senga yafa yakyasinza emirembe ne ssente nnyingi mu Uganda. So nno bwana Katikkiro endabikaayo si kyekikulu. Endabikaayo ffe tetukwatako kubanga toli nti tugenda kutunda nnyama. Oba ogezze oba okozze ekyo si kyekikulu. Ensonga yaffe ekwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Gwe bw'oba owulira ng'olabika bulungi ng'era ekyennyumirizaamu, genda ovuganye mu Mr. Walodi, genda ovuganye mu mpaka z'obwa Sserulungi. Naye n'ensonga gye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero ya bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Okulabikaako obubi oba obulungi si nsonga, kuba naffe tetwagala olabike bubi, kubanga bw'olabika obubi ate yeffe bw'oba ogenda okulabikira obubi. Kakati ebyendabikayo ssebo w'ekitiibwa ennyo si y'ensonga, kubanga ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali akukwasa ekifo ekyo ky'oyagala okusinziiramu otufutyanke nga ffe Abaganda, teyasinziira ku ndabikayo, teyasinziira ku kikula kyo, yasinziira ku bintu birala nnyo. Simirira nnyo ku ebyo bye yasinziirako. Obwesigwa okyabulina, okwagala Buganda okyajagala, okwagala Abaganda okyabaagala, okukwatagana obulungi n'Abaganda mukyakwatagana. Ezo z'ensonga Ssaabasajja Kabaka ze yayimirirako ng'akukwasa obwakatikkiro. Era mu byomenye bwe ziba nga teziriimu kitegeeza wabula ddako emabega onoonye we wabulira, oddemu otambule bulungi olugendo olutuufu. Kubanga nakugamba nti omutambuzi omugezi y'oyo amanya nti mbuzi natta ebigere n'addako emabega okusobola okuzuula we yabulidde. Noonya we wabulira. Mu nsonga zonna z'oleese zirina okunafuya Abaganda, waliyimiridde ku zaakulondesa, okyayimiriddeko n'emu. Lwaki oyimirira ku byandabikayo? Bw'oba owulira ng'olabika bulungi nnyo, munnange genda weesimbewo mu mpaka z'abasserulungi ez'omutendera ogw'ensi yonna. Ovuddeyo n'okola statement nti Katikkiro avuddeyo n'akubuulira ku bikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Gw'obeera okyawakana ki? Kituufu Nazzikuno nga Katikkiro yatubuulira ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka, naye ono si mutuufu okubitugamba, kubanga ebiseera ebisinga buli kyatugamba kiba kikontana n'ekyaffe Abaganda.
kyokka ate bwe tumunyigirize nnyo agenda n'avaayo n'alaga nti Abaganda mwali batuufu okusooka. Kaakati ebiseera ebisinga obwesigwa bulinga ng'embeerera. Embeerera evaako omulundi gumu ebeera tekyasobola kudda. Tosobola kusigaza mbeerera ng'ate oyagala okwegadanga. Bw'oba oyagala okwegadanga kkiriza embeerera ogifiirwe. Bwana Katikkiro waalisoose ne weebuuza ku ekyo kyennyini ky'oyogedde. Lwaki Abaganda bambuusabuusa? Lwaki buli kye njogera tebanzikiririzaamu? Lwaki buli kye mbagamba bantwala ng'omulimba? Iye, lwa nsonga oyina we wawabira. Abaganda buli we bakubuuza ku Ssaabasajja Kabaka waabwe obadde ng'obalimba bulimbi. Nga ne mu COVID-19 watuuka okugamba yagenda Nairobi kuwummulako. Ssaabasajja Kabaka agenda okuvayo yagenda Nairobi okuwummulako ng'endabika ye tewa maanyi. Gwe wennyini n'ovaayo n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yalwala alaji ava ku bimuli. Ffenna ne twekaga ne tugamba nti olwo abakola mu bya Janaati Kataaha wano e Nakirebe bo batunula batya? Ssaabasajja Kabaka ebimuli azannyirako bizannyire nga njuki. Bwe bibanga bimulwazizza bityo ndowooza enjuki zirina alaji. Gw'ate laba Ssaabasajja Kabaka bw'alwala alaji w'ebimuli byatasalira, byatanoonyaamu mubisi, byatanoonyaamu kimuli kino ekito ekijjanjaba ekifuba. Ssaabasajja Kabaka alaji w'ebimuli yamujja wa? Awo n'osigala ng'otulimbye. Naye ng'ate wasooka kugamba nti ali bulungi. Abaganda be bamu ne bakuteeka ku bunkenke. N'ovaayo n'ogamba kale yalwala alaji w'ebimuli. Naye tugenda okulaba ku yalwala alaji w'ebimuli. Ne tugamba ya Rabbi, bino ebimuli Ssaabasajja Kabaka byasiibamu bye bayite ebimuli ki? Bye bayite ebimuli ki? Ebyo byatuuse okumukalaakalanya n'afaanana bw'ati. Ne tujja. Juzi n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kwewummuzaamu. Ne tuvaayo ffe bantu be bamu b'ovuma essaawa eno mbu tuli banywi banjaga. Ne tukugamba nedda Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Kale mugonvugonvu n'ebira ne tugamba nedda Ssaabasajja Kabaka yeetaaga bujjanjabi. Ssaabasajja tali okke n'opangapanga akatambi akajingirire. Era mu butuufu twesige ggwe Bwana Nayiga, twesige ggwe mutuufu nti ebigambo by'oyogera bibeere ebyenkomeredde mu mitima gy'Abaganda ku mirundi gy'obalimbidde. Omusajja mukazi wo bw'alituuka okukubuusabuusa ng'okomawo kiro, noonya ensonga lwaki akubuusabuusa, ng'ate ggwe mu mutima gw'okikakasa nti tova mu bwenzi, ova kunoonya mpiya. Naye olukomyewo n'akugamba maama ate abo abalungi boowa obudde tontololo ffe tukyayogerako. Naye ng'okimanyi oba oluusi tova mu buki mu bwenzi. Naye noonya obwesigwa bwa mukyala woono bwafiira wa? W'oba otereeza. Kubanga ewali omukka tewabulawo muliro. Bwana Katikkiro waalisoose ne weebuuza lwaki Abaganda tebakyanzikiririzaamu? Yo otuula otya mu kifo bwe batakyakukkiririza? Bw'obeera omuweereza omulungi, omuweereza omugunjufu, omuweereza omutegeevu era omuyivu. Bwe njogera omuyivu sigamba eyasoma, kubanga waliwo abaasoma naye nga si bayivu. Oba omuki omuyivu, kibeera kya buvunaanyizibwa okukitegeera nti bw'oweererezaamu temukyakwatagana. Naggamba Oweekitiibwa Katikkiro kya buntu obutakwatagana oba obutakkiriziganya, naye ate kya buvunaanyizibwa okukitegeera nti nze ne bano tetukkiriziganya, then mumale mukkiriziganye nti tetukkiriziganya, oluvannyuma era mukkiriziganye obaviire. Yeyo enkola ey'obugunjufu, yeyo enkola ey'obutegeevu, era yeyo enkola ey'obuyivu. Kasita otandika okwemulugunya ku b'okulembera nti buli kye mbagamba tebakyanzikiririzaamu, kabonero ak'essimbalala nti ebigambo byo si bye bakyakkiririzaamu.
siye batakkiririzaamu bye byokka naye naawe kabifuluma tebakyakukkiririzaamu ate olaba boola bigambo byo ate olwo ggwe omuntu gwe bivudde mu kamwa ow'ekitiibwa Katikkiro tukkiriziganye nti tetulikkiriziganya oluvannyuma tumale tukkiriziganye nti tetukkiriziganyiza. Ovuddeyo n'ogamba ne beefuula abaagala Ssaabasajja Kabaka okusinga omusaayi gwe. Owaaye Bwana Katikkiro, musaayi ki Ssaabasajja Kabaka gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Bwana Katikkiro, musaayi ki Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Kubanga gwe kasita omuyita Kabaka abeera taata wa Buganda. Mutebi Ronald ye taata wa ssanga lya Mbogo. Bwe kibanga tetulina mufaako nnyo kusinga musaayi gwe gw'okola kyawo lwaki gwatutegeeza ku bulamu bwa Kabaka oli wa musaayi gwe? Lwaki tolese Jjunju n'atutegeeza? Lwaki tolese ssanga lya Mbogo n'atutegeeza? Oba mutowe Wasajja n'atutegeeza ku bikwata Kabaka? Lwaki gwe Mayiga ow'omutima ye gwe avaayo okututegeeza ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka olwedde gw'otulaalikiddewo nti alina omusaayi gwe gwani gy'ali? Kubanga ky'oli okiri eri Kabaka so si Mutebi Ronald. Ate naffe tukubanja Kabaka so si Mutebi Ronald. Wano wembuuliza olowooza musaayi ky'ogwo Ssaabasajja Kabaka gw'alina ogusinga ogw'Abaganda? Baana ki abaagala Ssaabasajja Kabaka abasinga Abaganda? Nga ye kennyini nnyinimu yatugamba nti baana bange temubongoota mu nsonga zonna ne bwe ziba za bulamu bwe, wadde nga teyatwawulira ku ki kye tutalina kubongooteramu, wabula buli bwe tufunanga okutya, bwe tufunanga obweraliikirivu, bwe tulaba enfuga embi n'ebintu byonna ebitali nnomo tetubongootanga. Essaawa eno oli mutujuliriza nti be baani abo abaagala Kabaka okusinga abaana be abaagala Kabaka okusinga omusaayi gwe. Gwe lwaki tolese Jjunju n'ayogera n'ategeeza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kitaawe? Lwaki tolese ssanga lya Mbogo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Gwe lwaki tolese ani ono Wasajja Omulangira n'ayogera, oba Omulangira Nakibingi n'ayogera ku bulamu bwa muganda we? Lwaki Mayiga ow'omutima atalina yadde omusaayi ogumukulukutiramu nga guli connected ku gwa Kabaka ate yazze okugamba Obuganda ku bulamu bwa Kabaka? Lwaki tolese abaana be ne bagamba Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Era ogwo omusaayi gwe gw'oyogerako gw'onjuliriza. Kale tudde mu by'omusaayi. Ssaabasajja Kabaka taata waffe yawaŋŋanguka, kubanga yawaŋŋanguka ne waali tetumanyiiwo. N'ababaka be twasindise okugenda omumusisinkana baatugambye baba bakutte nga bagenda omumusisinkana, naye nga ggwe ssanga lya Mbogo ng'oli Bulaaya, oyambadde katoopu akalaga ekifuba, akalaga amabeere, akalaga ebitundu byonna ebyesittaza, oyambadde n'akapale, oli mu kubuukira ku kisaawe kya West Ham. Kakati gwe sooka weebuza ono bw'aba kitammwe oyo omwana oba olaba nga kye yakoze kya buntu. Ku mbeera ya kitammwe eno yeeraliikiriza yatuuka n'okuggyibwa eka e Masaka, aleetebwe e Mulago ajjanjabwe ng'amalwaliro g'e Masaka gamulemeredde, naye ng'omwana ate ali kyotera ali mu kweyagala bweyagazi. Ddala oyo gw'oyagala tusibireko olukoba nti talina musaayi gwe? Era ensonga z'omutanda waffe tuzikwasa oyo nti talina musaayi gwe? Munnange ebimu ku bitwagaza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okusinga gwe gw'oyisa omusaayi gwe. Lwa nsonga omusaayi gwe muteekereteekere. Balina obutuuze mu nsi z'e Bulaaya, kitaabwe ne waafa balina ew'okudda. Neffe tukimanyi nti buli alina akataka e Uganda oba kitaawe ke yamulekera oba kakijja oba kaki kakyawaniridwa, lwakubanga
bayinamu Kafansonyi kitaffe abadde akyaliwo naye olaba batujonyesezza nga akyaliwo ebereza singa atusitutukako abasajja ne bamuyunja nakkiira bajjajjaabe gye baamusooka olowooza tugenda kuddawo kakati abo tobatujuliriza abo ffe tobatujuliriza ababeera mu masanyu nga ffe tuli mu kulafuubana abo tebalina kye bafiirwa kitaabwe ne bwafa abo bajja kkaabira mu gaalubindi abo bootujuliriza basanga lya mbogo bajjunju kitaabwe ne bwafa olunaku olwaleero bwe bajja okuziika abalangira oba tuli mu lutikko Namirembe kubanga Ssaabasajja Kabaka Mukristaayo bwe tubeera mu lutikko e Namirembe mu kusabira omwoyo gw'omugenzi abo bajja kujjira mu gaalubindi eza bbulaaka bajja na kufuna obudde okufuna ebiteeteeyi ebya bbulaaka oba gomasi eza bbulaaka beeteekereteekere okukungubagira kitaabwe kubanga bakulidde mu bazungu kubanga bakulidde mu ssente olaba Oluganda lubalema okwogera olwo ebya Buganda basobola obitegeera ffe ne batubikira Kabaka tutandikirawo okusansa baganzi beekolera itongwa naye mugikuba nga ndi mu kinaabiro banneiba bayagaledde okulaba ku bwerere bwange baba bafunye omukisa ogubulabako kubanga sifuna budde bwetereeza ntandikirawo okukuba omulanga ntandikirawo okusansabaga abantu bonna mu Buganda abakyala bonna mu Buganda batandikirawo okukuba omulanga oluvannyuma lw'okugenda kwa bbaabwe oluvannyuma lw'okugenda kwa kitaabwe oluvannyuma abasajja nabo bajja kukuba omulanga oluvannyuma lw'okugenda kwa mukaba waabwe Ssaabatabaazi era omutabaazi omukulu abo abaana bajja kujjira mu gaalubindi bonjuliriza mbu talina musaayi be babakaaba nga banyigako ate baswale mbubbo bakaaba tebawoowoola babeera mu gaalubindi abikkula mbikkule bw'ati yeeriwa gaalubindi yakatikkira eno gye ntera okukozesa babeera mu gaalubindi akuba eno njeru abikkulawo mbikkule bw'ati abo bonnyumiza bwebaagala nnyo Kabaka okusinga Abaganda bw'omanyi kye kitegeeza Buganda neefuna bufunyi mawulire nti nnyinimu agenze akisizza omukono abagenda okweziribangira ku makubo abagenda okkaabira ku makubo abagenda okuboyaana be bantu ba Buganda babana bagenda kkaabanyigako bunyizi kubanga bakulidde mu bazungu balina n'embeera z'abazungu bakitwala nti n'okuwoowola kivve olaba n'okuyiga Oluganda olulungi bakitwala nti nakyo kivve oŋŋambe nti abo be baagala Kabaka okusinga Abaganda ng'era Abaganda mu mizibuyo gyonna egibadde nga mu Buganda bwe babadde nga abasaale mu kukuuma Buganda ng'abaana bali mu bittafuttafu balya siibanenye kubanga ate bwe tubanga ffe tulina okukuuma Ssaabasajja Kabaka n'amaka ge tulina okugakuumiramu era nabo bali wansi owa protection unity yaffe era nabo ffe tubawo obukuumi kaakati abo tobannyumiza nakugamba abo nze tobandeeteranga ekyokulabirako bwe ndiyogera ku Mutebi banveeyo bantwale mu kkooti Ronald Mutebi oyo bansibe tankwatako naye kasita omutegako ndi tayito Kabaka oyo abataata waffe ffenna toddangamu okukola statement ezo ez'ekibogwe ez'ekibuyabuya mwagala nnyo Kabaka okusinga omusaayi gwe bwe tuba tetuli musaayi gwe mukitugambangako ne luwalo lwange alekeraawo okujja n'amakula tulekeraawo geetikka bw'aba tatukwatako mulaba omusajja ono mu missioni ye yakulagira ddala nti Omuganda toyina bwannannyini ku Kabaka ono omusajja yagala nnyo okwawula eŋŋoma n'Obuganda missioni ye nnene nnyo okuggyawo enkolagana wakati wa Kabaka n'Abaganda oba n'abaana be n'abazaana be ne bakyala be ne basajja be ffenna Abaganda abawangaalira e Buganda n'abawangaalira ebweru wa Buganda ayagalira ddala kutemawo nkolagana wakati waffe Katikkiro omulamba n'okuna obuvumu obuyimirira n'oyogera ebintu eby'ekijjegga ng'ebyo nsonyiwo kigamba togamba nti nvumye eyo statement ya kijjegga senga yavudde munnakibinge jajjaffe omulangira Mbuga n'aliwulidde singa yavudde mu Wasajja singa yavudde mu ssanga lya Mbogo singa yavudde mu Jjunju singa yavudde mu Ssemakookiro oba yali baddokke kubanga bwe bw'ojja Katikkiro mulowooza mwagala nnyo Kabaka okusinga gozze ng'ani kati gwe otwadressinga ng'ani kati gwe otugamba ng'ani
Katikkiro omulamba oveeyo yimirire nga kamera zikubyemu oyogere nti abaganda tebalina musaayi ku kabaka ono atukulukutira musaayi gw'otugamba nti tetumuyinaako Luganda tetumuyinaako Kakwate. Tewali muntu ava mu bika by'Abaganda atayina musaayi ku Ssaabasajja Kabaka. Nkiddamu, tewali muntu ava mu Buganda atayina musaayi eri Ssaabasajja Kabaka, kubanga Ssaabasajja Kabaka ye gundi y'ennyanja ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka ebika ebirala myalo oba migga egikulukusa ng'era gikonekitinga bulungi ku nnyanja eno, ate nga ennyanja eyo era eyimirirawo ku migga. Tokiddangamu weekube mu kifuba emirundi 3 olwa statement eyo ogambe ndi mubi era oddemu nti oli bubi. Wagambye nti bw'oba onoonya eyasibalo tandikira ku wa mutima. Kati obuweereza obulimu okusibalo, obuweereza obutakyali bwa mukwano, obuweereza obutakyali bwa kuwuliziganya, obuweereza obutakyali bwa kwagalana, obwo buba tebukyali buweereza. Omukazi kasita atandika nze najja kufumba zansanze ne boona nkuba sina gyendaga nze naguba nasibadde omubiri ninga essalambwa, kitegeeza tewakyali mukwano. Noonya omukwano we gwabulira. Tubeerewo nga tuliwo lwa mukwano, so si lwa looza ffe, so si lwa buvumu bwaffe, so si lwa butatya bwaffe. Bwe wali okwasibwa Ddamula okakasa wagikwasibwa nalo oba wagikwasibwa na mukwano? Mbuuza Bwana Nayiga. Bwana Nayiga bwe wali okwasibwa Ddamula wagikwasibwa nalo oba wagikwasibwa na mukwano? Bwe wabanga twava mu sisitimu y'omukwano ne tugenda mu yaalo, kati goyina njawulo ki ne Museveni? Kubanga lo etegeeza kibuli, etegeeza maanyi, ate nga ne Museveni afugisa kibuli. Afugisa kibuli na maanyi, takyafugisa kwagala, kubanga Museveni okwagala kwe kwakoma 96 emyaka egyo gyonna abadde nga afugisa kibuli. Kakati bw'ojja n'ogamba nti nze nnina ekibuli, kitegeeza tetukyali mu mukwano gwa mukwano, wabula tuli mu bufuzi n'obukulembeze twabuvaamu dda, kubanga omuntu wallo n'obusobozi obutta omuntu abeera abulina. Ate ng'enfa ya Jakana esukkako awo we tugirowooleza. Kati kano mubadde temukamanyi, wakubanza ebintu ebisinga nsirika. Enfa ya Jakana erimu ssale, erimu muhoozi, erimu embugo. Awo ow'embugo oyo ebimu muyinza obutabikkiriza, kubanga rigimu tennatuuka. Fayiro zonna bazindeetere ku mmeeza yange ekyamakata tutandike okunoonyereza okutufu. Enfa ya Jakana erimu abantu aba, erimu ssale, erimu muhoozi, erimu embuga eyo. Ekyo take it from me. Kakati ono wallo takyavugisa kwagala, naye bw'oba weewaana lo gy'olina sooka onoonye ku lo ze tusumuludde. Ffe tusumulula lo wano, olubuto balusiba, osobola ossiba wano, osobola ossiba ne waliwo ebitundu ebitasibwa nti kubawe eŋŋumi. Ffe tusumulula, era sirowooza nti looyo esinga eya Museveni. Tunuulira ku be tubikkuddero ne bafuluma emmeeme emabega, olowooze nti lo yeeyo keemala mu bukulembeze. Lo si yeeyo keemala mu bukulembeze. Ate njagala obeeko ne ky'okoppa Museveni, tolya buli ssente ze. Njagala obeeko ne by'okoppa Museveni. Museveni bwe kimwetaagisa okumwenya ng'alaba kye kimuyisaawo akikola, bwe kimwetaagisa okukkakkana ng'alaba kye kimuyisaawo akikola. Naye si buli lunaku nti olina kuwanika muzindaalo. Oluusi byetaagamu common sense, si maanyi gokka. Nkiddamu, oluusi byetaagisaamu common sense, si maanyi gokka. Era oba osanga
Museveni yali yagadde mutabani waakwatemu oyo muhoozi kuba amaanyi agalina naye oluusi byetaagisaamu ku bwongo ate bw'atalina obukulembeze bwo bw'obulikolo bwetaagisaamu ku bwongo kalero yeetabike n'obwongo oba osanga onaawadawadako naye ero yokka maanyi gokka agogayigga nkima gye batagenda kulyako nva. Wagambye wayogedde point endala n'ogamba nze nasibalo ogimaze. Wagambye gwolinga ennyanja. Gwolinga ennyanja. Agalo kiwugiramu esobola n'okumumira. Waliwo enjawulo wakati w'ennyanja y'ebyennyanja n'akadiba k'ebyennyanja. Oli nnyanja ya byennyanja oba oli kadiba ka byennyanja. Oyinza okwewaana nti oli nnyanja ate nze ndaba oli kadiba. Oyinza okuba oli kadiba oba kale ng'oli kayanja ka kabaka kawugika abaana bakawuga ne bakagwa emitala. So weegendereza ekyokubeera ennyanja tekiyinza kukuwonya ate ekyokubeera ennyanja tekirina we kikwataganira ku bulamu obwa Ssaabasajja Kabaka. Bwe tuli mu kukubanja olunaku olwaleero oyagala omuganda really akkakane buli kimu akitwale nga kiri nnomo naye ng'eyeeko pa transport ogenda okulaba Kabaka ku lulwe ate tannamuwa amawulire mbw ate yabadde amutuukako ne bamukwata. For real Mayiga wa 92 yali asobola kigumiikiriza tuve kati ku Mayiga ono afuuse Katikkiro. Njagala tuddeko mu Mayiga omuganda atannayingira na Mmengo Mayiga wa 89 nga ne bwaba Kabaka yali akyali bubeezi Ssaabataka nga tannakomawo kutuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe n'awulira nti be baasindisa okugenda okulaba Ssaabataka e Bungereza oba mulwadde babagaanye okumulaba badde bamutuukako aye ne baba naye nga bamaze wiikisi 2 bukyanga basimbula okuva kuno okugenda okulaba Ssaabataka. Mayiga, can you bear it? Tosobola kufuna mbweraliikirivu va ku ono Mayiga agaggawadde omanyi ssente zikyusa abantu n'ebifo bikyusa abantu. Kyova olaba nze nasaba Katonda mpa kyendya ne bw'otampa bugagga mpa kyendya n'abantu bange mpa kyendya ne benninako obuvunaanyizibwa ne bw'otampa bugagga. Obugagga bukyusa abantu, obugagga buttaako obuntu, obugagga buyigiriza obutatya, obugagga buyigiriza okuduula era obugagga busse bangi nnyo bantu nno batono abafudde obwavu okusinga abafudde obugagga weegendereza naddala mu Afrika kubanga Abafirika tebamanyi nkwata ya bugagga. Obugagga bamanyi babujogesa bantu babwebakako kubaka abasajja bwakugulira kutemula balala bakozesa ebitajjansa. Obwe bugagga obwa Afrika, obugagga obwo bwa Afrika bubi nnyo. Yensonga lwaki omuntu yenna ng'ofunye ssente nga tonnakola decision ya kigagga ey'okugenda weebake ku muka omwavu, ey'okugenda otemule omuntu naye ng'alina abaana bagenda osigala nga bamulekwa, ey'okugenda osalewo ng'era omuntu ow'ebboggo, ey'okugenda osibe omuntu. Sooka oddeko emabega weeyambuleko obugagga ojjukireko Mayiga omwavu. Weebuze Mayiga omwavu kino abadde asobola okukikola. So ebiseera ebisinga kati gwe otunenya lwakuba oli Katikkiro sooka wejjeko obwa Katikkiro. Gwe kyogamba ono ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi gwe walima empindi ku mugongo n'omulima empindi ku mugongo n'omulima empindi ku mugongo yali akoze ebibyo okusinga gwe byokoze gwe. Yali akoze ebibyo Buganda okusinga gwe byokoze Obuganda naye kyonna kye walaba wanyiiga kuba wali Muganda nnomo. Nga tonnagaggawala, nga tonnakuba ssente nnyingi, nga mu buli kyokola osooka kukulembeza Buganda. Kakati essaawa eno tokyakulembeza na Mmengo, osooka kukulembeza makaago ga Lweza. Kyova olaba buli kimu musaayi. Gwe Mayiga lwe twalwanira Ddamula waalize n'omusaayi gwe bwe kiba nti omusaayi gwe gwokka gwe gulina okubaako kye gugamba ku muntu.
walize n'omusaayi gwe abaana bo baali ludda olwedde baali bakuze nina ne gwe nawulidde yafumbirwa omulala yawasa waliwo akafuna obwakatikkiro omulala n'afumbirwa muvubuka tatuleetedde muvubuka naye aba yakatuula ku bwakatikkiro muwala we n'afumbirwa baali luddawo nga tukwasa ddamula abo otunyumiza omusaayi wayogedde n'ogamba so abasajja kabaka gyali Namibia alamula Obuganda nayiga gwe kyogamba mukulamulira Namibia Obuganda ye yalamula abataka bagende wa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka mu Buganda era ye yalamula owaaye era ye yalamula mbuuza Namibia gyali gyogamba gyalamulira era ye yalamula abataka bagende mu State House Mwai Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka ate mu Buganda owaaye ssebo w'ekitiibwa ye yalamula so nno munnange akaseera ko singa kalisanga nga kaweddeyo kalisangibwa nga kaweddeko eba olifuluma sweet aliwunyanga kazambi naye balikuba akawoowo ojjeko eri abantu ng'owunya bulungi era oliwunyanga kazambi kikyentegeeza turespectinga obudde tuwa obudde ekitiibwa ekirala nabagamba eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala mayiga buli lwovaayo okwogera oyongera kwokya ngenze munnaye ate ggwe agezze sserulungi wa kuno yokyagambwako maama ggwe omulungi kaalaala